Ekiwayi ky'ekibiina ekya Uganda People's Congress ekitakkaanya na James Jime Akena kooti gwe yagoba mu bukulembeze bwa UPC gye buvuddeko kiddayo mu kooti okuwawaabira omukulu ono olw'okunyoomoola ekiragiro kya kooti mu ngeri ya Sempaka Ennemeremu zikubya mu kyawe. Kooti gye buvuddeko yagoba Jime Akena ku bwa pulezidenti obwa UPC bwe kyazuulibwa nti ekisanja ekyokusatu kye yali afunye yakifuna mu bukyamu mu ngeri ya kagwensonyi ng'omukazi awoza n'ebba. Mu mbeera y'emu ku Lwokutaano olwa Ssabbiiti ewedde, kooti yayisa ekiragiro ekiyimiriza ttabamiruka owa banna UPC eyayitibwa Mwami Jime James Akena, wabula ekiragiro kino omukulu ono n'akisuula mu kasero, ttabamiruka ono n'agenda mu maaso mu nkola eya Zoom. Mutabamiruko ono bana UPC abalinnya mu kimu ne Jime James Akena bakoze ennongosereza mu ssemateeka w'ekibiina kyabwe ne bajjawo ekkomo ku bisanja ne bakkiriza Jime James Akena asigale nti nga ye pulezidenti owa UPC era ne bamwongezaayo n'ebbanga lya mwaka omulala mulamba nti ng'ateekateeka okulonda okwabannakibiina n'okwetegekera akalulu akajja. Fred Ebiru Ssaabawandiisi wa UPC agamba nti ttabamiruko ono okutuula bo babadde tebannalaba ku kiragiro kya kooti ekimuyimiriza. Ate kooti yali expert ekitegeeza tetwali mu kooti eyo, so tetwafuna gundi ruling gundi eyo court order eyo, so tetubeera ne delegate conference tetufunye kati nakawulira just rumors kati. Wabula Dennis Edimu Enapu agamba nti ye pulezidenti wa UPC omutuufu alumiriza Jime James Akena n'ekibinja kye nti bano babadde mu gwe bayise ttabamiruka ng'ekiragiro kya kooti ekyo baakifuna bulungi nnyo kyokka ne basalawo bakiziimuule. Tugenda kwekubira enduulu eri chairman w'Electoral Commission olunaku lw'enkya nga tuwakanya ebyo ebyavudde mu delegates conference eyo olw'ensonga nti yabadde emenya mateeka era yadde emenya n'ebiragiro ebya kooti. Then ekyokubiri tugeragenda tuwaaba omusango mu kooti nga tuwakanya ebyakoleddwa olukiiko olukulu olw'ekibiina nga teruyise mu mateeka ga kibiina. Kyo ekiwayi kya UPC ekirala ekikulemberwa munnamateeka Peter Walubiri kigamba nti kyakwetegereza ensonga ezitwalibwa mu kooti okulaba obanga bakwasiza wamu okwongera okuteeka akazito ku Jime James Akena. Bityoboola ekiragiro kya kooti, bityoboola constitution ya UPC, biraga nti Mwami Akena takkiriza mu nfuga y'amateeka era biraga nti ababadde tebakkirizaganya ne Mwami Akena babadde batuufu kubanga enkola ye ebadde ya bunanfuusi. Ekibiina kya UPC obukulembeze bwakyo nate bwafuuka bwakirwanire wakati w'ekibinja ekya Jime James Akena mutabani oweyali pulezidenti ow'ekibiina ekyo Apollo Milton Obote Opeto saako ne Adimu Dennis Enapu agamba nti ye mukulembeze wa UPC omutuufu ne Peter Walubiri ono naye agamba nti ye pulezidenti omutuufu bali ababiri nti bonna baliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ensonga z'obukulembeze bwa UPC kati zisigadde eri kakiiko ak'ebyokulonda okusalawo ku mukulembeze omutuufu kubanga kooti yagoba Jime Akena, akakiiko k'ebyokulonda ne kanjula Dennis Adimu Enapu ng'omukulembeze wa UPC omulonde so nga ne Peter Walubiri yawandiikira akakiiko k'ebyokulonda ng'agamba nti ye pulezidenti wa UPC omutuufu. Obulambwe bugagga wano ku CBS FM. Munnamawokota Dr. Joel Mirembe Nsubuga annyonnyola ti endya embi eviirako abaana okukonziba. Endya embi mu baana bulwadde obwannamaddala era obubaleetera obuzibu obw'amaanyi. Nga wano mu Uganda tulabanga ebitundu 26 ku buli 100 abaana bali wakati w'omwaka gumu n'emyaka 5 balabanga bali mu mbeera balina obulwadde bw'endya embi nga kukuli kye tusobola okuyita okukonziba, okubeera abampi, okubeera nga balina kiro ntono n'okubeera abanafu ennyo mu mubiri. Kino kitegeeza abaana balemererwa okukula obulungi mu mubiri mu buwanvu n'obuzito olw'obutafuna mmere emala era ne babeera bawandwadde. Ebisinga okuleeta okukonvuba kuno kwe kuli emmere etamala, obwavu, okubulwawo emmere ey'emitendera egy'enjawulo maama gyawo omwana, obukyafu n'ensonga endala ezifaanaganako bwe zityo. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda.
Ekibiina kya National Unity Platform ekikulira oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda kisuubirwa mu nnaku ezijja okulangirira abantu abanaakikwatira bendera ku bifo by'ababaka ba palamenti nga kitandika ne disitulikiti ey'e Kampala ne Wakiso mu kalulu ka 2026. Ekibiina kino ekya Nuupu kimaze ekiseera nga kyetegereza abo abayaayaana okukikwatira bendera ku bifo eby'enjawulo mu kulonda kuno okujja. Wabula omubaka wa palamenti wa Kampala Shamimu Malende agamba nti yetafuddeyo obanga aweebwa kaadi ey'ekibiina kino oba nedda mu kulonda okujja. Bino bijjidde mu kiseera nga waliwo abantu ab'enjawulo abeesowoddeyo nga bagamba nti nabo baagala baweebwe kaadi okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa palamenti omukyala owa disitulikiti ey'e Kampala. Wabula Shamimu Malende mu kwogerako ne Alex Nsubuga Katabalwa nga ayanukula ebibuuzo mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba alina by'ayogedde. Honorable, oyogera kikuba n'ababuusabuusa nti obadde mulwadde. Saba Allah abeere ng'ekyo yakiddamu olw'ensonga obulwadde bwe bujja tosobola kubwogerera nti bannange ndi mulwadde nnyo oba siri mulwadde. Neebazawebaza Allah nti nasobodde obutakumirawo mu keesi kubanga wano mu Uganda tubadde tukimanyidde nnyo era kiri common kuba nti bannaffe bangi babadde bagenda ne bakomerawo mu keesi. Councillor Mary Anthony Honorable Sajirinya Mamadi bamutwalako ne bamukomyawo n'afiira wano e Rubaga. So neebazawebaza Allah nze nakomyewo nga ndi mulamu sina kyenyinza gamba naye nsaba Katonda abeere nga yabaanukula mu ekyo. Ate gyemusabamu era ba foot soldiers. Honorable, wotabadde bingi ebibadde byogerwa tulaba abantu bonna bateekayo empapula ekira ne kisalawo okuteekako omuntu omulala. Kitegeeza ki kino gy'oli? Okusookera ddala revolution yaffe teri nnyo ku bifo eri kukuba nti buli omu alina kyasobola okuweereza n'okugatta ku struggle eno. So ekya kaadi ku saidi yange si ensonga gye ntunuulidde nnyo. Nawe batakuwe kaadi? Anti nkugambye ebyo byonna obukulembeze Allah yabugaba era n'abagaba kaadi Allah nabo era yabalonda. Ekyo Allah kyayagala Katonda kye kigenda okukolebwa era tujja kubeera nga tutugenda n'ekyo Allah kyasazeewo. Mu kalulu kano akajja amaanyi go galiriddawa gasinga kubeerawa ku balala? Sere bisinga busanga omuntu nga yeemanyi nga yeeyogerera kiba kizibu nnyo okuba nti asobola okweraba mu ndabiramu naye yeraba ebituufu. Ekyo sisobola kweyogerera ngange. Honorable, waliwo bammemba b'ekibiina kyo abagamba nti tobadde nnyo mu struggle, tobadde nnyo ku front line oba nukuloota? Sina kyenyanukula kubanga so kakati ekibuuzo kiri nti abantu abalala babadde balaba Shamimu Malende ng'akola boogera ki? Abalala bagambye Shamimu Malende meeting abali tagenda yeza ekibiina ne bayali tanaba kulwala. Ndowooza bwe baba bakubuuziza people power ne bakusaba feesi 10 ezisooka ezitabeerangako mu kibiina kirala kyonna oba ewantu ewalala wonna. Feesi ya Shamimu Malende oyinza obutagibuusa maaso era tubaddewo era ndowooza abawo obujulizi ku ekyo basobola okubaawo. Ffe tusobola kugamba muntu nti tajja kwogera kyalowooza naye wabeerawo n'ekituufu. Naye nze kye ŋŋamba nti kiri kimu nti revolution ngazi okusinga ebifo. N'ekirala nze nakomyewo ne campaign mu ggwanga ey'okulwanirira abasibe nga nsazeeko enviiri nga twambala ne attire ya prison. So nze njagala nnyo twogere ku nsonga ngeza okujja abasibe mu makomera ku bwereere okugezaako okulaba bonna Wamutwe yaleseeyo abali mu Kaaba nga tebalina na bwogerero tuba tuwogeddeko ddi. Nandyagadde ne twogera nnyo ku nsonga bwezityo kubanga oba kaadi oba si kaadi ezo zisigalawo ate nga bannayuganda ze baagala tubeere nga twadressinga. Naye kaadi ku luli Honorable yakuyambako okuyitamu kati luli batagiko ogenda kukolooja? Nga bwe nkutegeezezza nti revolution eno teri ku kaadi, revolution esukka ku bifo. Kati nze ndaba nga ebibuuzo by'obuuza bigazaako okukkakkanya ekigendererwa kye tuliko ng'ab'enkyukakyuka okubeera nti revolution tukiridyusinga ku bibuuzo ebya kaadi. Ekyo nze kye sikkaanya nakyo ekyawo saagala kubeerawo. Nze njagala twogere ku nsonga eziruma bannayuganda kuba ezo ze zinkwatako singa okwogera ku nsonga za kaadi. Naye tuli bagumu tetujja kupewa. Honorable, olina essuubi nti kaadi ono gijjayo? Situnuulidde nnyo kya kaadi. Bano abakuvuganya oba amagezi ki bagala okukosoza omugaati? Sijja gamba tegujja kuba mugaati kubanga ffe tetwajja kulya, twajja mu struggle era nga enyigiriza buli muntu naffe tunyigirizibwa. So n'olwekyo ekyo kye kisinga okuba obukulu. Eno struggle si yakulya era
tewali ali liberated nti olwokuba aba awangudde ekifo. Honorable, ogambye nti wakomyeyo ne campaign yakulanira abasibe. Kituufu? Yasoboka. Kati okkiriziganya n'Oweekitiibwa Mpuuga yagamba nti abanupu tebava ku bantu basibibwa abaana babalekayo. Bw'ondaba mu campaign yonna gye nkulembeddemu ey'okusala enviiri okulaga tuyimiza wamu n'abasibe kiba kwongereza bwongereza ku ekyo omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu kye yatandika era kyabadde ayogerako buli nnaku. Buli omu beera Kyagulanyi wooli. So eno just extension so si kipya. Anti ogenda kuleetamu kipya ki? Kubanga oludde babadde babikolako Honorable Joel Ssenyonyi abadde abyogerako ebyo bulijjo kulanira abasibe ogenda kukikola otya? Nkugambye tewali kipya. Naawe wooli awo ku radio osobola okufuuka Kyagulanyi.